Kale kankwebaze okuba omulabi omulungi wa Fik Media. Webale kutambula naffe kati guno mwaka gwa mwenda ekintu kino nga tukikwasaganya. Natandise campaign ngenda mbayitaayitamu okubeera nga mutukwasaganyizaako naddala ku nsonga y'okuba nti of course yadde tutandise omwaka ogw'omwenda naye tukkiriza nti Fik Media ekyali nto era ekyetaaga okuzimba. N'olwekyo bwe nkutuukako ne nkugamba nti owaaye beera ng'otukwasaganyizaako tusobole okuleeta ebyuma ebipya ate ebigenda okusobola okwongera okubaweereza obulungi. Manya nti kaseera kakukwata mu nsawo ate obeere nga otukwasaganyizaako. Neebaza mikwano gyange ab'enjawulo be ngenze nga ntuukirira nga mumpa feedback ennungi era tujja kuteekayo ka meeting akatinitini inshallah ndowooza mu gw'ekkumi awo ate tusisinkane tubeere nga twongera ensonga eyo okugikwasaganyiza ddala. Dine Semdem muyimbi mukubi wa bivuga abitegeera endongo agikwasaganya ate ndowooza nja kumuyita namutegesi kuba kati ekivulu kye anniversary eno ya 6th anniversary ya Blessed Band kisebo kirina promota yenna oba gwe promota? Nze byonna. Ndowooza otegedde. Nze promota. Otegedde. Nze muyimbi. Bulishani. Gambye. Naye ate ekyo nkyebaliza Katonda okubanga obusobozi bwonna mbulina. Okitegeera so si byangu nnyo okubanga osobola okukwasaganya byonna. Kale yoyo soba oyogera ku Semdem oba oyogera ku muyimbi oba oyogera ku CEO wa Blessed Band oba oyogera ku technician kuba ebyuma asobola okukola ki okubiyunga obuwaya asobola obbuluma n'abuyungayunga n'abugatta sound n'agikuwa mix ebintu n'akola ki sound n'afulumira ddala bulungi ate era oyogera ku promota kuba ekivulu yakoze ki yakitegese. So nsanyusa okusinkana ssebo nate okuddamu okusinkanako Fik Media wadde nga tutisinkana emirundi egiwerako naye mukutu guno wano waka kubanga nze buwungambira nti oludde okubuuza ku bantu nziruka Misinde Fik Media mukutu gwaffe gwa waka. Wewaawo abatulaba balamuseeko ate oyongere okubeeyanjulira waliwo omupya akulabye kati ng'abadde takulaba. Kituufu. Banaye abatulaba atambula naffe ku Fik Media yenze omutaka Semdem oba abamu bampita Blessed Papa olwa Blessed Band. Ngera muze mundaba nze emirimu gyange gya byansanyusa ntambulira mu music na film. Ndi musajja muyimbi ate ndi muzanyi wa film, ndi songwriter pozi n'okutendeka abaagala okwongerako ku music career yaabwe. Yenze director wa Blessed Band era ng'omukulu bw'ababuulidde tulina ekivulu kyaffe eky'omwaka guno gino emyaka 6 nga tubaweereza bannange tusiima nnyo era kyovula nti ku kivulu kyaffe twasoma 6 years of Blessed Band mwebale kutuwagira. Emyaka gino 6 nsaba tutandikire ku mwaka ogusooka ekintu kino ekirowoozo okijjawa era otandika otya okuzimba ekintu kino? Ekintu kino naddala omwaka ogwasooka nga sinaba kubeera mu bandi nali muyimbi naye ng'ekya bandi sikirowooza ku newankubadde nga nali nga nkyagala ngakola music wange mpola mpola bannali DJ side eri n'obwa MC kati nyina ekifo nali nkola nga nkola nga DJ naye nga waliwo bandi ekolawo nga bajja naye ngumanya ekintu nga kikulimu nga kikusika ne ngamba neddala sisobola kuyimba bandi eyo baali bagiyita double P band y'omukulu omugenzi Spelling mukama muwumuze mulembe kati nga bakola naye nga mpulira ntya ng'ekintu tokikolangako naye ng'omuntu nga oyagala nensaba bampeemu mundi ogwasooka saafu na mukisa ng'omanyi omuntu takulabangako tamanyi kyokola dumu ne mugamba mukulu njagala kukola mbampeemu nnyembemu akayimba tiyalina mutima mubi musajja oyo mukama amusaasire ebyo n'ebyamusobako nampaamu nempisaamu eggaali abantu bennayimbya ne basiima naye kennyini teyali takikkiriza nti nsobola okuvaamu ekintu bwe kityo weewaawo saali mulungi nnyo nanyina bingi ebyetaaga okwongerako nampa omukisa era bwe yaggwa naŋŋamba okola kinemu ennyonnyolako biki kinemubuulira naŋŋamba tusobola okukwatagana ne mugamba tewali buzibu
nanga kati ate okola wano n'obisobola otya ne mugaa wano bakama bange nja basabanga era banzikirizanga ne tubeera ku kirungi lyasozi bazikoleranga okweseswa nali nkola endongo neefuuka ndala mu muganda wange nenjoyininga ddabo pi bwentyo mwaka 2016 bwentyo nembeera memba wa ddabo pi kati banze bandi yange nagikola 2017 twatambula emyaka egyo natambula ne ddabo pi nenkyusiza ddala endongo nga naye omanyi nti talent ekulimu naye nga bujjo togizuulanga nenyongerako kuba nabeeranga n'abantu ab'enjawulo ng'okyolaba kusingako amubuuza kinakuwabula ne mukama waffe enyini yakugambanga nti kati ate singa okoze bwoti teyali musajja mubi nenyongerako then ogambye nti wali DJ olwo wali otandise okuyimba ennyimba nzinda ennyimba nali nyina ennyimba eziwera nali nyinayo ne ka video kange era bw'otunuulira video gye nasooka okukola naye sina na dreads zino naye nsiba biswahili oluyimba lwa tebeesigwa so ebiseera nga music waali nalinayo olulala baluyita footballer nalinayo olulala baluyita namufunye nalinayo olulala baluyita kankole endala nze nzongerako nga maze okukola band so by then ng'olaba ekintu kya music kiri nga tekitambula osegeera music nga malingi nga omanyi music bw'oba tolina ssente muganda wange nangeri ng'oba tolina promotion emala music kuba music ssente kuva ku studio eya audio video promotion kati obanga okyali mu mbeera byonna watuukira ku booking enti jangu onnyimbireko wano oba we bakutegerya kati ffe just twayanguyira olwansonga nti nasangibwa mu ndongo mwendi ndi DJ ndi MC ndi comedian kati erinnya nga lyatambula dda osegeera kuba mbeera twali twagitegera ng'olina okweyisiza obulungi ku bantu kuuma erinnya bantu okwagala kuba endongo yaffe bantu guno omulimu gwaffe bantu olina okubanga abantu oli nabo wano osegeera era bakukyawa oyitaawo kati olina okwegendereza ennyo newankubadde nga sometimes naffe tukola ensobi naye ng'olina okwegendereza ennyo okubanga tokola nsobi okusobola okukuumirawo emikwano omulimu gwaffe mikwano so kati wentambula ne ddabo pi 16 17 18 paka 18 awo mukama waffe yafuna obuzibu alwala mwaka wange guggwako ogwa 2018 alwala nga bw'omanyi omuntu eri bandi ye buli kimu kyetoolera ku ye tutandika oziŋŋamamuuko kale ng'emirimu gikendeera bwe tutyo tuba nga tetukyakola eri nasiibula sikyali DJ sikyali comedian sikyali ki olamu bukalubamuuko ngamba nkoze ntya naye muli nga ngamba semudyemu omanye emmotoka sonda obusente mpola mpola oguleyo akamotoka odde ku special waakiri nga nno kyekirowoozo kati nali option eriniwo nga nyina kudda mu bwa DJ na comedy bwentyo bwa MC era nakolayo obusente mpola mpola nga bwensuula wali eri sente bwembuweza nga ngamba kati noonya akamotoka tandika okuyiya nfuna akaliddeko ng'era bw'obimanyi olwo mukama waffe ng'embeera si ntuufu nnyo mulwadde ddabo pi nga tetukyakola bulungi ekirowoozo oba kyanvaawa sente nga nziina ez'emmotoka nga nziina ez'emmotoka nayina omuntu omukwano gwange omu yali mu gurupu yaffe eya vuvuzera nina oluyimba baluyita vuvuzera kati abaana balupromotinga nnyo balwagala nnyo ne tukolawo tiimu ya vuvuzera yampita mu inbox naŋŋamba kuba nali mu bulyako ebintu kuba binakubeerawo nga nkwebuuzaako fiiki nkoze ntya mbadde nyina ekirowoozo ky'okkugula akataka wali eri ntyane awantu awo yagala kugulawo yagala kuteekawo bizinesi naye nga ayinza okugula nga tuwabulaŋŋana naŋŋamba naye lwaki tokola omulimu gw'otegeera okusinga nemugaa kati nkola eki nga sinalooza ku kyakkola bandi nze kikumbe ye kyekirowoozo kyakola ki naŋŋamba bandi ezo ziba za sente meka ye bwe yakiŋŋamba bandi ezo ziba za sente meka nemugaa ki kyotegeeza ebyuma ebyo ebya bandi kale ebyammwe ebya bandi nemugamba sikirinako nnyo idea wadde nga mwendi naye nsobola okubuuza kati nalina omukulu omu baali bamuyita Samuel era naye yakolako ne ddabo pi naye nimulabanga nga ku status za postinga ebintu ebyo ebya bandi mixer biki jazz biki ne mu inboxing ne mugamba ebintu bineeno bya sente meka kuba nali sibirinako idea nambuulira bwe yambuulira buli kimu ebbeeyi naye ngattagattamu n'obusente bwe nnina neŋŋamba omusajja ono ekirowoozo kyeŋŋambye lwaki sikitwala mu maaso nange nga bw'omanyi omuntu awo nga mulimu ogwagala namugambirawo Uncle Sam nzija Kampala neyandagirira neŋŋenda ewa Kiseka nenkwata ensawo yange nagiina kashi kaba
nenjikuba ku mmeeza ne mugaa kakati tubale kyetumaliriza kyekiddawo bye naabasobodde funa naabifuna oluvannyuma era gwalinga mwaka 2019 nga 2018 tumaze omuteeka wali mukama waffe ali wansi obulwadde tebumutwala bulungi kati 2019 awo wengulira ebyuma naye nabigula nembiteeka ewaka nga sinnabyanja eri bantu wagula biriwa wagulayo eŋŋoma zino zetuyita jazz nengulayo nejjita 2 solo ne bass nengulayo mikisaawo naye yo saagula mpya olw'ensonga nga akasente olwo kakendedde nengulayo ne cables waya microphone biki kati nanga tonna board sente olwo tezikolaki teziwera ninga kati ntandike nga sina bintu bino oba na papa ninga naye nedda kasita bino mbiina kati sigala nga nkolayo eri obusente bwange bwe nteerako omukulu oli nenfuna ne keyboard era ekirowoozo ne kiŋŋamba naye onoolinda byonna obifuna onootandika ggwe tandika n'ebiriwo zaali ennaku z'omwezi nga 6/8/2019 neŋŋamba kantandika ebbandi nendaalika abantu tekwaliko kutimba tekwaliko ki nga bulaba kati tuyita abantu bajje mu 6 years of blessed band nensitula ebyuma nembiteeka mu Roscoe Pub ogimanyi ey'okusaza seera ebyo mane Happy and Sons yali director era yakyali ne Abe ne manager Abe nembasaba nibagamba ate tabuki stage yiyo kusaza kuwa bagimpa wenotandika kuwa yalinga byo kula byuma tuteekawo naine Trevor William Beats nali muyita Twiga ebiseera ebyo naye nga ye William Beats kati netusaba okula ebyuma tukoze eki kati nga sina na tiimu nti yeno gye ngenda okukola nayo naye nga boonogamba nti Fiiki akuba ennanga gundi akuba eŋŋoma akuba jita nembayita era omundowoozo mundi natandika ne Quick Master nentandika ne akuba eŋŋoma bamuyita Waswa naye yagenda waliwo omukulu bamuyita Bats Kalyango bangi already wali obayina before twali tumanyiganye mu ndongo abantu twali tukola ne muddaabo pie nentandika endongo abantu ne bakiwuunya ne bagamba kakati ono abaddeyo musuwa nabadde comedian ono era abamu bagamba nga tasobola kuba na sente zikola bba naye nga tebamanyi nasonderezanga musajja wattu okitegeera kakati bwentyo nenjanja eri abantu n'erinnya nalifuna nakwolwo nali ngenda gituma muli nagamba bangi tumesse mudemu bandi nengamba naye mba neerabisizza nnyo ate erinnya lyerikola emirimu emirala ate ngitumesse mudemu bandi nengamba nedda kakati ekigambo blessed simaina gye kyava kyasooka kubeera blessed vibes band ngenda nga kiwanvu olwo twayanjula blessed vibes band gye twayanjula oluvannyuma ennyo nga tutandise okukolawo emirimu gitandise okujja nenfuna okuwabulerwa okulala nenga wakisiikola blessed band kuva n'olwo emyaka 6 bweddu ekintu mukikwasaganya mbyo tukola ebyo no tukola awe batuwabula kakati kino nawe ogenda ofuna experience kuba nali siridinga ngako team nti olidinga team esukka abantu 2 3 4 gwe ng'omuntu challenges zabangawo naye nfuna okuwabula okwenjawulo ate tuyigirana mu nsobi ng'ensobi gy'okoze buno bajja kuwabula togiddamu bw'obanga omutwe gwo gukola bulungi so kyemyaka gino bannaye gya blessed band abayimbi already bali abakubi wali obayina abayimbi bo ozo bafuna oti oba wabafuna oti abakubi jukira nabo tebaali ba permanent nti ba blessed band wabula baali minywanyi kati bwe twatandika okukola nalaba abali consistent abali abasobola okubeerawo consistently ate nga balina omutima gwa bandi abo ne tukkana kati abayimbi nga bawula abantu bagenda n'ekitambula natandika okufuna abantu nga basaba tukole ate nga nange sobola kwemalirira omu azze nga alina talent ogiraba weeri n'omuwelcoming bw'atambula nebyemukkiriziganya nabyo well and good abayimbi ne bajja bali balina okwetaaga okutrainingamu okutendekamu okulaga ekyokukola nabo ne tubalaga ekyokukola era kati kwe kutambula era we twatambula omwaka ogusooka ne bitambula omwaka ogw'okulala abantu nga mirimu ne gijja manyi obwesigwe mu bantu nekyokola okirabira ku mirimu tosobola kubanga okola bintu nga tebivaamu abantu nga tebabisiima emirimu ne bakuwa ne bakwesiga mu mikolo mu mabaala shows zino enene ne tubeera nga tubikola era omwaka bwe gwawera ogwokusatu
ng'obwetaavu weebuli ne tusalawo ne tukola Blessed Band ey'okubiri. Kati weeziri bbiri sente nga kazze sente kujja kale ne sente kino kikoonako kubanga byonna bikolebwa ssente era nsiima nnyo sabo biri ebyuma wabiguzisa era nabiguzisa ssente bino baakuwa biwe ate bampa biwe era kasente nakatoneza kubanga zaali nga weeziri ku akawunti ya bandi neŋŋamba kakati wano kantunuulire ngule emmotoka ekola emirimu ati oba era nange waliwo yaŋŋamba nange naye kusajja gw'oli mulalo watugambye oleeta motoka ate tukolayo mu dduuka olamuza byuma birala biri tebimala ne mugamba munywanyi olaba dimandi weeri ey'emirimu ate ebikola nga tebimala kati wakisooka nenyweza omulimu nenkola bandi ey'okubiri ebyuma nembigula nembyeta nayo nebibeerawo kyova olaba nti kati Blessed Band esobola okuba ng'eweereza ekaliisizo aye n'ogiwulira nti ne Masaka ku laloza ekolaki weeri ttiimu weezirya nempita banywanyi abalala netukola ttiimu ey'okubiri yonna Blessed Band teriko nti eno wabula just nti mirimu naye kuba kyekimu oba oyagala 1 oba oyagala 2 zonna byekimu mu mabaala mu mikolo yonna tugamba bugambe nti eno egende eno egende eno ndowooza otegedde bulungi nawe omuvubuka ali eyo ayina kyoyagala okutandika totya kutandika tandika n'ekyo ekitono ekiriwo ate ojja kgenda oyongerako mpola mpola okusoomoozebwa kubaddewo naye nga situnakutunuulira katusooke tutunuulire ebirungi byofunye mu Blessed Band ekisooka kankyeyogerere nti esooka ekoze ey'okubiri kakati tutunuulire ebirala kakati ekyamazima ebisoomoozebwa bibaddewo naye nga bogere nti byo byaluvannyuma kansooke ntunuulire ku gains mu mulimu guno olugendo lulina akatambula emyaka gino 6 nyongedde okutegeera omulimu guno okitegeera kikulu muvubuka ali eyo atulaba tegeera omulimu nyongedde okutegeera omulimu guno era ensobi tukola ntono nnyo kuba teri atakola nsobi wendaba wengenda okukolera ensobi nyangula mangu ogisalira amagezi kuba nti kati ntambudde ebbanga erimala gaini ey'okubiri experience is the best weebale nnyo ekimu ku naddala ekiyinza okuba nga kyekisingira ddala nkoze emikwano nfunye emikwano mu mulimu gwange guno kutandikira ddala ku benkola nabo kuba nze sisobola kukola natali mukwano gwange ate tunakwatagana tutya tunawabulangana tutya tunasanyusa tutya abantu kuba omulimu gwaffe gwa kusanyusa tunasanyusa tutya abantu nga tetukkaanya nga muli balabe nfunye emikwano abakubi b'ebivuga abayimbi bonna beetooloolera mu music bannyini bifo bategesi ba bivulu nkoze emikwano nga ate baboosi bange bakama bange bonna nze nkusiba ne bwe mba musinkanye eggulo ne tukola naye olunaku olusobola okuba nga lwakubiri afuuka mukwano gwange nze njagala nnyo okukola ne mukwano gwange olw'ensonga bw'alaba ensobi tasobola kusirika kundeka kuwaba wabulirawo so kati nze njagala nnyo okukola ne mukwano gwange era buli mukwano gwange mukama wange kyali wange mu nsonga y'emikwano eyo kwegamba nfunye emikwano egi reasonable okusinziira nga bwe baali batu grading mu music nga tosobola kuba na mukwano gwo nga ali corporate bomumanyi mikwano gyaffe balina kubeera bwe batyo nze nyina mikwano gyange aba honorables nyina mikwano gyange nga ba minister nyina kale bola ba class osegeera kuba tubakoleranga ab'ebifo nga zi hotels buses ennene zi gardens osegeera kati omulimu gwange guno ngwenyumirizaamu nnyo olw'ekyo mu saidi eyo abakyala tubafunye abakyala ekyabakyala lwaki okigenderako nze ndi musajja mu kristaayo nina kuba na mukyala era katonda bw'anaaba nsaasidde gwe ndibambalaze nti oyo yagendako empeta ndi mubalaga so weewaawo kwegamba mufunze byebyo n'akasente okafunye alhamdulillah era katonda atusaasidde embeera teringa eri nasanga nga nfiikisa okompa ebbiri awo ndi akakomando kati naawe osobola okuyimbya n'otunula ku kyoyagala ddala nga mweziri nga tolina kusaba so kuba omulimu gwaffe guleeta essente guyingiza essente bwe tugenda kusoomoozebwa biki by'oyinza okutunuulira naddala mu mulimu guno gw'olimu
Okusomoozebwa ebisomooza bingi naddala mu mbeera y'emirimu. Olina okumatiza ennyo omuntu n'ekyokola, abamu atakumanyi okuwa omulimu kuba abamu batukubira essimu eno Blessed Band nti badde nyina omukolo ennaku z'omwezi weziti wano nti mukama wange tujja kukola tikwanjula nti naye sibalabangako we mukola mutya n'omugaa nti mukama wange tulina TikTok page yaffe account yaffe ya Blessed Band osobola ogendako n'olaba ku videos nti n'agenda n'aziraba awo n'akomawo nti mbalabe bwe mukola kakati twogere ku by'essente nti luddawa nti kaliisizo nti ssente bwe ziti nti ssente nga nnyingi kakati mu bajeti yaffe twawaddemu ne ssente bwe ziti n'olaba ttiimu gy'okola nayo ogabala entambula ogattegatte byonna olabe nga nawe ofisako kooteeka ku akawunti ya bandi nga teguggwa ng'olina okuba n'olulimi ennyo olina okumumatiza ennyo wakamulabe ongere kasente akkiriza nti kisobola okugenda okubasanyusa naye nga ye alemye agambye ffe mu bajeti tuyinamu ezo kati nga gwe olina okujja eno n'abanywanyi bokola nabo nti bannange funye omulimu ennaku z'omwezi bweziti naye omukulu ayimiridde bw'ati tukoze tutya abamu oli tunakola ayinza obutakugamba nti papa olina akkiriza okuba nti nno akusanyuse okitegeera naye ng'akoze oluusi si musanyufu kati eyo challenge nnyo ate oluusi naffe n'olabanga awantu eyo sikolangayo neetaaga okukolayoko nti omusajja omulamulidde yaka publicity tomanya oyinza okufunirako omulimu agaba miliyoni emu siyita n'ogikola nga saddaaka n'ogamba nti ngumiikiriza akakadde kaneeno naye ngenda abantu beeyo bategeere nti ddala Blessed Band kino kyekola ki wenja okulabira ate abalala emikwano emirala kati eyo nayo kitegeera ebaawo oluusi nga challenge kati challenges endala be bantu abamu betukolera nga si beesimbu tulina abantu betukolera oluusi naddala ng'okoze naye mulundi gwe gusoose tomumanyi nnyo oluusi mwe abamanyi mukaanyiza akasente mumaze okuweereza ku byensasula n'abula mutandika kwegoba kwenoonya oluusi nakwekwata mataayi kyova olaba nti oluusi nga mwakkaanyiza bulungi nti fiiki mmeka genda ku kivvulu ti eruddawa nti lwamaggwa sente mmeka nti sente bwe ziti oluusi n'akuwaako ezisooka ezibooking omulimu kuba abaakwetaaga n'omugaa nti waaye booking mulabe nti eno nga tugenda osimbula ojja kuteekako sente bwe ziti nti era nazo naaziteekako oluusi okuba yeetaaga otuuke kati bw'omala okutuuka awo n'obeera nga takyalina nonsonyi okyogera bwentu nga awulira nga takyalina nnyo bwetaavu buli bwabadde nabwo okuba omaze okutuuka tokyayinza kuddayo okitegeera ate oluusi ffe tetwagala nnyo kuteekawo nnyo mbeera nti tukuteekadde kaŋŋende kaliro kuba tubadde tumanyi nti oba olimu embeera z'obukumpanya n'ogamba wayi katuweereze omusajja asasule ekivulu oluggwa nga mwali mumulabyeko n'emmoloka ya booking nga teriiwo kati abantu betatera kusangamu buzibu be bantu b'emikolo kubanga yo omukolo guba ssente zasondebwa nga weeziri nga budget weeri era yo obeera mugumu akasente kange balance nja mufu kati just oluusi nabo challenge gye tusanga mu bo kwe kubalwisa ku mukolo obudde bwe mwali mwateesa nti ntuuse essaawa 3 naye ngenda kuvaawo essaawa 12 oba 11 oba 10 y'okusinziira omukolo gwe gukola ki kakati ate n'ava ku kimwalagaana olw'okuba akyalina ka balance n'olukwana omugamba mukama wange ndowooza naga wendi ngenda kukuwa n'omunoonye essaawa ze mwagala ovaawo mujjira mukyabera omutuwayi mutwongereyo eddakiika 3 mutuwayo essaawa abantu bakyanyumirwa naye nga mwateesa osegeera kati naawe n'ogumira awo musajja wa Katonda olw'okuba tonnafuna ka balance kwegaana abanga yakunyegereza so mu mbeera eyo okutwaliza awamu ab'emikolo basasula tewali akola mukolo okuggyako abatono naye teri akola mukolo nga tagwetegekedde kuba mu budget sente zibaawo ate bano ab'ebifo ebisanyukirwa nabo tebatera kutuyisa bubi kubanga bwe mukkaanya akasenteko kabaawo era olumala oluusi naddala ebifonze byensinga okukoleramu oluusi tebatweraliikirira natweraliikirira ye yababuuza waaye oyina amafuta oba nkuteereko aba oba oyina n'omugamba kantuuke mukama wange
era tosobola kutuukawo n'omulira nti asooke kumpa nkole olumaliriza oba manager omumanyi ku kawunta ng'ogenda osanga ebbaasa ayo weeri oba ng'abala ng'akuwa nga muvuga nga mugenda. Ebifo ebisinga byenkoleramu nze yembeera eyo nga wadde oluusi waliwo oluusi era nabo abamu abagira ate mwalagaanye sente bweziti n'omala okukola agamba kati naawe obirabye ate gwe abaana bakoze mwalagaanye nti tukoze essaawa 3 zeeza abaana bazikoze bwe bakoze ekiteekeddwa okukolebwa ate naakugamba naawe obirabye kimbwa abantu tebanywedde bbiya ate nga gwoba olina okubayita gwe nannyini kifo wewawo ffe Blessed Band bwe bayakubeera mu kintu naffe tuyambako bakama baffe okukola ki okuyita abantu kuba tulina abatufollowinga omanya nti kyotera oli bwategeera nti kyotera tulina emikwano ekyotera banyumira naddala live band aga nti Blessed Band nina okugenda awo nange mba nkuyambyeko okukola ki kuba ffe tulina platforms zaffe kwe tulangira tuyita abayo nti kyotera ne tutegeeza abaayo ne bajja batulaba kababa basobodde so kati naye nga buvunaanyizibwa bwa nannyini kifo bw'oba otuyise mu kitundu nga Blessed Band oba ku bbaala langa kubanga abantu tebasobola kwereeta amabaala mangi ebifo bingi omuntu ow'omunyindo nga waliyo naye gy'asobola okunywera oba okumalira obudde oba olina okumutegeeza najje Masaka okitegeera so kati ab'ebifo bambi balinaanyifo byetukolera naffe twagala nnyo okukolera abantu nga tubulaba kumafanya abantu vibe ziba abantu naffe okukola vibe okukola performance nevaayo nga tulina abantu betuyimbira so kitegeeza challenge esinga evudde mu ba promota ba bivulu bakama bange nange ndi promota naye abatunyaga oba batuyita kulitalaba ewaawo banaye tulongooseemu so tofunye buzibu nnyo n'aba media ba radio presenter ba TV presenter oba ba blogger bwe bati nti wabaddewo nnyo obuzibu lwa nsonga nti abo mulina kukwatagana bukwataganye ye okulangira oba ye okuwa platform kati nga bw'ogituwadde waneeno mulina kubanga kyaliwo kati oli tasobola kukunoonya naawe olina omunoonyaako okitegeera wadde era bamuntu kuba tosobola kukwatagana n'abantu bonna oli asobola okuba nga mukwatagana oli ne mutakwatagana oli akwagala oli takwagala bibaamu asobola okuba nga ate gwe omwetaaga nnyo naye ng'ate yalina gwategeera okusinga okitegeera nga tasobola kukulangira gwe oba kukuyisaawo ng'ate alina bwoya ye gwategeera kati yo naye esobola okuba challenge naye nga nze bonna abasinga sofa kubeera nga bwe twekubirako akasimu fiiki tukoze tutya n'omulala akikola naawe oluusi n'omujukizaako nze radio presenter bonna naddala kaŋŋamba ab'omuguleeta Masaka mikwano gyange ennyimba zange bazikuba tebali bakujjukiza kuba mulimu abamu nga bakujjukiza owaaye wandinkubiddemu kayimba wandinzannyeddemuuko nze Katonda abadde akyakinsaasidde oli akuba oluyimba n'akwata ne kakiripu ng'ali ku lwogerera ali mukulu studio nnyonnyonnyo n'omugamba muganda wange siimi nga tomuwadde wadde 10 oba tosindise wadde airtime data we so bona baganda bange abasinga ab'oku media bakolagana nange tusigaze omutima ogwo mwana neyanze nnyo neyanze emyaka gino 6 ebifo bingi byokoleddemu waliwo ndowooza ebisinga ndowooza bibanga ku ngeri y'aka contract nti buli bweruti mujja kujja mukole ki musanyusa abantu baffe osobola okubiyisaawoko ebimu naddala abo batakuyisizza bubi gye wava ne gy'okyali kati wow kakati sisobola kulekayo kwebaza sofa benkola nabo wiikire wadde ng'ebifo bingi byenkolera naye nga programu yange ya wiiki nga bwetambula nyina abanywanyi b'empangaala nabo tuludde nga tukolagana aba Dembe Motel era Blessed Band sofa awo tukyasimbye amakanda natandika ne Uncle Pole Pole okitegeera Uncle Pole Pole kati owala Loza Nature Resort kyovula twasigala tuli bakyali eri waka neeno waka kati management ya Dembe n'ekikamu n'avaayo ali kula Loza officially era show eri wenyini kyovula bantu nkolera waka abutambudde ffe nebbanga oluusi twabulangana bwabulanganye mu byaba biganye olwokubiri ku D48 nabo baganda bange tukolaganye ebbanga ddene kuba twakolanga lwakuna biseera biri era lwokuna bandi ekyaliwo naye kakati nzi Blessed Band ebeerawo olunaku lwakubiri neneebaza abakatooke Vintage Pub Katooke abo kutukola lwakuna Sembabule awo bakama bange nabo sofa tebannampisawo era ekiba kiganye tuwabulangana bwabulanganye
ne nebaza abekyotera ku Lakizale bakama bange awo nonda tubeera ku contract nti buli lwakubiri lwakuna lwakutaano osigeera okujjako nga waliwo ekikyuseemu era bakutegeeza nti olwaleero waliwo enteekateeka bweti tukoze tutya ne mutuuka ku nzikiriziganya. Olw'omukaaga Katunzi Relax Motel ewa Don Katunzi awo noona wenkugamba no shows zibaddewo eza 6 years of Blessed Band kati eno eyala Loza eri official yero giraba nga yanjawulo osigere enteekateeka oziraba. Kakati La Loza Nature Resort ate bone embebaza akensoso kuva ku manager Pole ne tiimu yonna ndi twasalawo show tugiteekeyo nga 16 yalinga ya nakuza omwezi nga 9 tugamba nti waliwo enteekateeka eyinza okutaataaganya tujongereyo naffe ne twewa obudde okwongera okuyita abantu so kati naku ziweddeyo naku lwa Sunday eno nga 16 era buli kimu kiri already said Sunday eno naku lwa Sunday eno nga 16 gwe guno wenyine omwezi ogw'omunaana La Rosa wansenya resort era nga bwe kyali omwaka guli ku myaka 5 ate kakati twongeremu kuba kati sound ali clear Blessed Band tukuba digital sound kati bakubiriwe twali kwa analogo ya kutetenkanya slider kati naffe twasitulamuka ekigere kubanga kale emulemba we gutandikira bintu bitambulira ku technology oshegeera fe wakeno ne twongeramu naffe ne tufuba okulanga aba output gye tuwa abantu nungi nnyo sound twafunye mulungi enteekateeka yonna byakunywa byakulya kuba omuntu agula table agenda kusangako ebyokunywa kati ebyokulya ekiyungu kyaffe kirungi nnyo ku La Rosa oli ne bwana abakooye ebisulo wabirambulako ko wali obirabyeko bimanyi bulungi nnyo ebisulo osulamu n'ojulira okuddeeka enkya n'ogaa nti oba njira nsigadde bimanyi bulungi nnyo era ndowooza manager Pole ajja tuwaayo wano ate n'abatulaba babirabe saagala mbanyumize La Rosa bannange oli waddembe abaana balambuza we bali ng'ogyeko wano ku Gardens woolaba jakolayo akantu ne manager Pole atulambuze n'ali eyo atulaba alabe kyenjogerako olabe La Rosa Nature Resort bweri munda kiyungu counter olambula segeera so yembeera eyo bannange mwatandikirawa okutandika kino kyekigenda osembayo ekivulu kino kyatandikira Sembabule Katooke naku z'omwezi nga 6 lwe natandika bandi lwenyini nga 6 ogw'omunaana olunaku lwatusuula Sembabule Katooke lwali lwakuna gye twagitandikira nga 7 ne tugenda ekyotera ku Lakizale Corner kakati nga 8 twali bakubeera Katunzi Relax Motel ne kujja kubeerako ekivulu ky'ekijjobi ekyaba Centenary ate nga batwetaaga nga Blessed Band ne bisokano ne bingatta omutwe nenstuka nentuula ne bannange ne mbagamba nti kakati mumanyi nti show eno eyokusatu eya 6 years of Blessed Band yanga 8 ku Katunzi kyokka ate kuliko ekijjobi kya Centenary Radio kyokka ate mu byonna bankubidde essimu beetaaga Blessed Band okubanga mu bandi zonna ze tulina mu Greater Masaka oluusi nekampa bagiwadde omukisa ne bagirowoozaako kuba twali twakava mu kivulu kya Robike Selector ne balaba ndowooza nga tusaanidde n'ekijjobyo kibeerako ne mbagamba eyo ogwonna omukisa tetusobola sangika tugere tuweereza abanywa ate n'ekirala tuleme kolaidinga kino kivulu ne twetaaga abantu tujawunzika nga tetukoze bulungi nenzikanya ne bannange ningamba Robike nti abakulu aba Centenary bagambe weetuli ab'ekijjobi sente ne ziruma ku ssimu so kati sho ne tugisalya amagezi ne tugyongerayo era enjoga ya mukama wange Katunzi ne tugyongerayo ne twagikoze lunaku lwa Monday jonga 10 era abazze mwenna mwebale nnyo kuba twabataataganyiza kyo ne tugikyusa neera ne mujja ne mutukola ki ne mutuwagira era nga bwe kiri kwene ya La Rosa yali yakubeerawo nga 9 bazonna twazaali za wiiki egi naye olwomanye ebibuse biyinza okutaataaganya netujja era abantu ne babigamba mututaasiza obudde kakati kunkaya balina programu zini bagamba uje mutadde muzuuli era waliyo mbadde njogerako ne manager Steven ewa SJ Events nangamba awo nnyina nja kuba njeyo Masaka tujja kuba tuva mu mupiira gwa Mawogola ne oba ne Rakai oba ne bajita ko kikoze
awo tujja kujjawo so kati nekibeera nga kyatukoze bulungi so enteekateeka ziyeza ate Katonda munnange oluusi abako waalabye nti osanga oluusi wayinza okuba wa papa soka weeweemu obudde. Ebisale biyimiridde biti. Ebisale kaakati tebo zaffe nga bwe twakikola omulundi guli 10,000 n'emitwalo 2 giant tebo ya 2,000 ezaffe zino ez'abantu 4 za 10,000. Kaakati twali tetwalowooza ku mbeera ya kusasuza bantu nga bwe twakikola omulundi guli naye ne tugamba ate wajja kubaawo omuntu atajja kusobola tebo ng'ayinza okuba ali omu oba babiri ne tugamba nti awo kabasasule 5 ku mutwalo. So embeera yeeyo tujja kubeerawo tebo zigenda kubeerawo butebo bwaffe. Yesebo. Kale ndowooza obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. 16 essande eno ku La Rosa Nature Resort wano Ssenyange jangu obeere ng'ojaguliza wamu ne bannaffe bano aba Blessed Band emyaka gino 6 okuviira ddala 2019 gye batambudde naffe nga batusanyusa mu bifo eby'enjawulo. Wonna w'osinziira okubalaba naawe abadde tabalabako nga baperforminga live ng'obadde obalabira ku TikTok oba ng'obadde obalabira ku Fik Media osobola naawe okujja Ssenyange wano ku Sande eno nobeera nga oba otabuliro sente nseko obuseko 5 zisobola okubula oba omudda tegusobola kubula. Nzikiriza nti kale eza tebo embeera eyinza okuba etukutte ku ttemu naye nkakasa nti Z5 n'omudda ezo zo tezisobola ggaana. Era bw'anattu ekintu emanyi ebintu ffe twagala nnyo okwanguya ebintu era nze nga nkiwulira ne bakyali bange abamu munga akubira essimu semuddayo muno kyamazima nandi aligadde okuwagirako ne tebo naye nga kati nze ndi bw'omu na mukyala wange oba ndi ne kyali wange tuli babiri katukoze tutya nomugamba nti kakati nga bw'obino bukyaliwo mugyesonde oli aleeta ezzike naawe oleeta ezzike oleme gisasula bw'omu kubanga era n'abantu abana bw'obala 2.2 bakoze emmeeza nnamba osigedde musasula n'oleetayo mikwano gyo ne gituulako ku bweru. Waliwo oli ng'asasula emmeeza agafiiki nze nsasudde emmeeza kampite banywanyi bange osigedde fiiki n'atuula ku ye. So embeera bwetyo nebanga egonzeemu. Kale ssebo ndowooza ebirala tujja kubyeyongeza okuggyako ng'olina akatalekeka kewandyagadde. Akatalekeka just bwebaza bannange byenkolaganye nabo kutandikira ku bakozi bannange byenkola nabo mu Blessed Band 1 and 2 ne neebaza bakyali bange aba bandi zendala bwe tukolaganye ebbanga lyonna manyi omirimu gino tosobola kwemalirira bw'omu. Bannange aba bandi zonna endala Kampala na wano mu Greater Masaka mwenna mbeebaza kubanga tuwabulangana ate tukola ki tuwuliziganya waliwo oluusi wembeera nga siriiwo deeti bagireesa omulimu yes naye nga ate waliwo munnanga yayinza okuba nga talinaako mulimu n'omubuuza waayi muganda wange ennaku z'omwezi bwe ziti olinako nti obadde bakugabyewa nti eno nti kale n'oguforward nga n'omuwa ennamba y'essimu olina omunyonya n'omugamba kamange obadde onneetaaga naye ekyamazima siinaako naye waliwo muganda wange ono ye akola ki nti akola bulungi nti naye woba omwesiga nga kyaweereza kituula mu kyokola ki ng'omugamba kolagana n'oyo so tweyagaliza bwe tutyo mpola mpola nabo mbasiima. Ne neebaza bakama bange ab'ebifo gye nkolera nammwe abatuwulira nti Blessed Band ekola bulungi mutukubira akasimu ne mutuwa ku mukisa ne tukwatagana obuluusi ne tulemagana nammwe mbeebaza nnyo. So kati awo nkoowoola bonna mikwano gyange mwenna mikwano gya Blessed Band mujje ku La Rosa Nature Resort olunaku olw'Essande nga 16 luno kubanga baba bandi ez'e Masaka zonna n'ab'e Kampala batandiza okumpeereza notification weebali era tebo zaabwe zonna weeziri bagenda kumpagira kati awo nkoowoola mikwano gyaffe bonna aba Blessed Band mu bitundu eby'enjawulo buli omu mu kiti kye tujje tubeerewo tukikole ng'omulundi guli musuubire ekyenjawulo omulundi guno. Wanoonyeeko tutya ku social media kwetuli tulina YouTube channel ya Blessed Band Uganda ku TikTok era Blessed Band UG emikutu emirala tubadde sinnagirumba nnyo njagala nnyo okwesa gye ntegeera kati tulina ne WhatsApp group yaffe Fans and Friends of Blessed Band so yandiyagadde otujoyininga olabe nga gye tubeeranga kubako tusinga olangira kyotera luddawa tulangirako nnyoko ku mukutu gwaffe ku TikTok ne ku WhatsApp group kusinga okulangira so yandiyataza okujoyininga group yaffe ya WhatsApp onterako akamessage kuba namba eyo gye tukozesa eyaffe tekyuka eyange
eya Blessed Band 0752 34 2942 0752 34 2942 wewa kale yoyo Blessed Papa gwabadde atugoberera si mupya ku mukutu guno atambudde naffe ebbanga lino lyonna ajjanga wano ne tubeera nga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo kati na kino nakyo tukikutegeezezza gwali abadde takimanyi jangu otweyungeko ate byonna ojja kubeera nga obiraba bulungi ate naawe abadde tamanyira Rosa omanyi mubeera eyo ekifo kiwulira buwulizi oba totuukangawo nagamba Rosa kozi yirirudda wano mugasa enyange ngo yambuka kuba abasinga bamanyawo ku galajawo naga kine kigende ku kisaawe n'omugamba ati nti ntegeddewo awo ku galajawo nti ekipande oba okiraba nti ezo garden ezo yera Rosa kati balengera ekipande wali eri we kiwetera nenga tebamanyi kifo kyennyini we kiri so jangu tolaba waliwo n'omwana akoze delivery awo owa boda agambye lindako bulijjo kino ekifo kiri bwe kiti ne mugamba ali no tunnalambula wali eri emabega yonna eyo garden eyo esooka wano neeri ne rooms weziri so abamu tebakimanyi bakyekanga bwekanzi naye buli ajjawo agamba kifo muzoole ekifo class kale jangu naawe abadde takimanyi obeere nga okirambulako tomanya oyinza okuba oyinayo n'omukolo gweyo tomanyi waggutegekera nga ate ekifo kiri wano ate ku bbeeyi ensaamusaamu kyenkakasa nti management yaawo nnungi bajja kukwasaganya bulungi yenna gw'onoosangawo ne management ne bwoba togisanzeewo yenna gw'osanga ku reception oba wa aba asobola okukwasaganya bulungi ate n'oba ng'ofuna kakeya ako kennyini kasitoma kasaanidde okubeera ng'afuna tusinkane ku Sunday eno nga 16 nga tuli ne Blessed Band ng'ejaguza emyaka 6 bannaye tosubwa 5 ku mutwalo ku 10 ku 2 ebyokunywa weebiri ebyokulya weebiri kale ndowooza byebyo Blessed Papa abantu tubaleze yanza nyo ne yanze kale sebo